Babi Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe. Of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako watali kwekwasa nsonga zonna. Ebyo byonna biba bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda tuyama okubanga tubikutuusaako butereevu wano ku Babi Television Uganda. Amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero be bamu ku babaka ba NRM abatabukidde Muhoozi era nga bagamba tagenda kubafuga. Bagamba nti atandise campaign naddala mu bitundu by'e Masaka okulaba nga asaba abantu akalulu wabula bo tebagenda kubanga babikkiriza kubanga kikontana ne constitution oba amateeka agafuga eggwanga. Avuddeyo n'aleeta article 208 egamba nti army shall be subordinate to civilian authority, ekitegeeza nti army oba amagye galina kukolera wansi w'abantu ba bulijjo. Era avuddeyo n'ategeeza nga Muhoozi w'atayina lukusa nakossa bumanyirivu mu kukwata entebe y'eggwanga lyattu erya Uganda okubanga agikulembera. N'ekirala agasseeko n'agamba nti obukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda si bwansikirano nga Bwakabaka. Ategeezezza nti obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda si bwansikirano, nti taata wanaavaamu omwana anaakwata n'omuzzukulu n'akwatamu. Bagambye tebagenda kubanga bakikkiriza. Ngenda kuba nkuwaayo eddoboozi lya bano aba NRM abavuddeyo ne bagamba nti kafuuwe Muhoozi tagenda kubanga atufuga. Wabula nga we nakutegeezezzaako olunaku olw'ejjo nti bano abantu balina mission ey'okulaba nga basazaamu ebintu by'okulonda bino ababizze mu parliament ababaka abatukiikirira be babanga balonda president. Wabula ebyo byonna bikyali mu pulaani zaabwe, naye ffe tulina okuba nga tuvaayo tubirwanyise nga tu-exposinga ebyo byonna ebibabeera bapulaninga ku mikutu gino ejja social media sobole okubanga tubalabisa bakwatibwe ensonyi babyesonyi babiveeko. Naye nga Honorable olwaleero tugenda kuba nga tufuna eddoboozi lye yavuddeyo agambye nti nedda kikafuuwe ate ng'ono mukuukutivu nnyo mu kibiina kya NRM. Wabula kansooke nkuwe amaloboozi gano n'oluvannyuma ogenda kubanga weekenneenya ensonga nga bw'azoogedde ojja kubanga onnyonnyoka bulungi nnyo. Etutegeezezza nga ye bw'agenda okwegatta ku mugendo gwa National Unity Platform singa bagezaako okubanga bakwata mu ssemateeka nga bwe bazzenga bakikola. Kizibu okukkiriza nti wa NRM omukuukuutivu emyaka gy'amaze mu kibiina kino yayogedde bino byogenda okubanga obiwulira. Katubyogere kambi playing wano obiwulire bulungi nnyo n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tweyongereyo. Members, is if General Muhoozi were still aspiring for power, can have totally disregard of the constitution. How will he hold that power once he gets it? Will he live by the constitution? Even while now he's aspiring, but he's already transgressing this constitution. We are headed for difficult times. These are bad times. And what are those members of parliament doing? I saw them. The Honorable Fakawoyas, the Honorable Sekiwa, the Honorable Sisenamuju, the Honorable Javia, the Honorable Chinyamatama, the Honorable and all those. Because on the steps of parliament, before you become an MP, you swear to protect and defend the constitution. And they are the ones now who are accomplices in breaking this constitution. The political rally in Masaka. And I think it has led to the President cancelling his engagement in the rainbow so that this of Masaka can be given prominence. We are General Muhoozi came to govern, is mounting political platforms, heading a league as the chairman, the league. But I want to point out a few issues.
serving officer. But this is the Constitution. The Constitution, Article 208, is very clear. The UPDF shall be non-partisan. It shall have all the functions of an army, of the national army, not a partisan army, and shall be subordinate to the civilian authority. Now, this plus the UPDF Act, they are all clear. The UPDF Act, they are all clear about what mandate a serving UPDF officer can do. Now I want to put it clearly. General Muhoozi is free like any other Ugandan to aspire for any political office, but that he can't go while serving under the UPDF. At least his father, in 2006, said he had removed the army uniform and was putting on the council. What is General Muhoozi now doing? A general of the UPDF, climbing political platforms, forming leagues and political parties, and being partisan. Why is he doing that? Where is the Chief of Defense Forces recently? General Wilson Imbasu was given a delegated command of the UPDF. But he's looking on when the UPDF Act and the Constitution of the Republic of Uganda is being transgressed. Where is President Yoweri Museveni in this? As the Commander-in-Chief of the Armed Forces. What is he doing about this? The bigger question, members, is if General Muhoozi, while still aspiring for power, can have totally disregard of the Constitution, how will he hold that power once he gets it? Will he live by the Constitution? Even while now he's aspiring, but he's already transgressing this Constitution. Yatandise dde okukunga abantu b'e Masaka okubanga bamulonda ku ballot paper omwaka 2026 ekikontana ne ssemateeka w'eggwanga kubanga okusinziira nga wabiwulidde agambye nti Muhoozi serving officer oba akyali mu buyinza akyalina emirimu gyaddukanya ate nga kino kikontana ne ssemateeka olw'ensonga ntakkiriza muntu yenna kwesimbawo singa aba alina obuvunaanyizibwa bw'akola naddala ng'akola mu kitongole ekya gavumenti. Kino nno twakirabya ne ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti emyaka gye 5 egy'ekisanja kyewa MP teyagimalaako olw'ensonga nti yali ayagala kweyongerayo ku ddala lya president n'asalawo ekisanja ekyo akikomye mu kkubo asobole okuba nga yagenda ku ddala eddako. Era nga kino kye kireeseewo ebibuuzo bingi nnyo n'enkayana mu bawagizi oba ba MP b'ekibiina kya NRM abavuddeyo ne bategeeza nti kuno kutyoboola ssemateeka kwa nnabaki okubanga mwe abakola ssemateeka ate mmwe mugityoboola. Avuddeyo n'ategeeza nga ye bw'agenda okuva mu kibiina kyabwe asobole okwegatta ku mugendo gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekirabika nga gwo oguli focused naddala ku mateeka oba ku ssemateeka w'eggwanga lyattu erya Uganda era nga bo agambye nti batambulira ku nnono z'ekibiina kyabwe ave mu bino ebinnanfuusi bya NRM ebimenya amateeka byegekoledde. Kale sigenda kuba nga nsukkawo atakumira mpeera bankuumire ogwo mpya nsabye subscribing o liking o sharing amawulire gano gasobole okuba nga gatuuka ku munnayuganda oyo gwe wandyetaaze okuba nga ategeera ensonga zino. Atakumira mpeera bankuumire musibe bulungi mwerawo.